Wakati nga bannayuganda betegekera ebikujjuko eby'ennaku enkulu basabiddwa okuba abeegendereza naddala nga beerinda ebikolwa eby'obutujju ebiri mu ggwanga lino ensangi zino. Beetaaga okubeera security conscious, tuli ku bwerinde, alerts zaafulumye, twetaaga okubeera security conscious. Buli lwolaba omuntu gwe weekengedde nabawaako ekyokulabirako ebiseera eby'emabega, ne mbagamba buli lwolaba omuntu nga biseera bya musana kyokka ate yeesibye gu jaketi yambadde yenna yeesibye nnyo, omuntu oyo omwegenderezanga. Amagezi gano gabaweereddwa omusumba Francis Kalenze ow'ekkanisa ya Life in Christ esangibwa e Bukoto, nga leero abakkiriza mu kkanisa eno beetabye mu kusaba okukwebaza Katonda wakati nga boolekera okumalako omwaka, ng'okusaba kuno kwetabiddwamu n'abakulembeze ba divizoni Nakawa basusse na kukumba okwetoola ekisaawe nga bawanise ebendera ya Uganda, nga bakomyewo wakati mu kubuulira omusumba Kalenze asabye abakkiriza okwosa obulungi okwebaza baleme kutta makulu agalimu. Your destiny. Gamba konti amina. Amen. Abantu abasinga obungi bwe twogera ku kwebaza, Most of the people when we talk about thank you, bagamba abagagga be beebaza. Abantu abasinga obungi balowooza okwebaza Katonda. most people think that thanking God, Olina okumwebaza kubanga akuyisiza mu bizibu. you have to do it because you've gone through a problem. Katonda olina okumwebaza ng'oli bulungi, What do you have thank him when you're nga ne well? bw'oba ng'oli bubi weebaza And Katonda. even when you're Ekigambo ky'abawadde kisimbuliza mu kitabo kya Zabbuli eya 124 olunya olusooka paka ku lwokusatu eyogera ku bantu abazingamye mu byenfuna kyagamba kiva mu buteebaza ng'akalatidde abakkiriza okwejjamu omuze ogw'okwemulugunya ate beewala enkwe kuba tezirina kye ziyamba. Sanyuke muleme kwewalana obutayagaliza kintu kibi nnyo, kubanga buli lw'otayagaliza muntu obeera toyagaliza Katonda byamukolera. Meya Paul Mugambe yeebazizza ekkanisa z'agamba nti zikoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu nkulaakulana y'eggwanga n'okulitebenkeza. Tubadde n'ebisoomooza biyitirivu nnyo tukyabirina, naye kyaki eno ekoze bingi nnyo. Ye omusumba Jovia Kalenze agamba nti ng'ekkanisa bafuba okukyusa ebitundu n'okusinga ddala okuggya abantu mu mize ekitali gimu, ng'asabye abasumba n'abaweereza okuba ekyokulabirako eri abo babeera bagezaako okukyusa. Abaweereza ate nga abafumbo tulina okweyisa obulungi, tulina okubeera ekyokulabirako eri abalala, tulina okwekuuma okubeera obulungi ng'abasumba oba ng'abakulembeze, abantu ne tubabudaabuda ne bajja eri Katonda. Oluvannyuma omusumba akwasizza omukulembeze w'ekitundu ebbaluwa ezibasiima olw'enkolagana ennungi gye balina n'ekkanisa, nga waliwo n'abaweereza abasumusiddwa ne bafuuka abasumba abajjuvu. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agale.